Mukutuuka Naggulu okutawulula enkaayana z'ettaka wakati wa Minisita Muslim Community Limited ne Yunivasite University, Minisita Dr. Mayanja n'omuwabuzi wa Pulezidenti ku bikwekweto eby'enjawulo Fiona Balungi baaniziddwa RCC w'e Nakawa Edwin Benesa n'amyuka RCC wa Kampala Shafik Ali Nsubuga era atuukiddeyo mu bukuumi obw'amaanyi. Olukiiko ono lwetabiddwamu enjuyi zombi. Minisita Mayanja asomedde abatuuze alipooti yakoleddwa akakiiko ka State House Anti-Corruption Unity oluvannyuma lwa Yunivasite University okutwalayo okwemulugunya kwabwe. Nga Yunivasite University yaleeta okwemulugunya nti ekyapa kyabwe kyasazibwamu nga kya puloti 54 Naggulu Drive wane Naggulu. Alipoota eraze nti aba Minisita Muslim Community Limited ekyapa kye bafuna ku ttaka lino mu mwaka gwa 2011 okuva mu Kampala District Land Board bakifuna mu bukyamu kubanga ettaka lyali lya Uganda Land Commission abawase Ovanwanwa nkane liizi ya myaka 3 mu mwaka gwa 1990 ate nga ye yaguza Yunivasite University. Liizi ne bagyongerayo emyaka emirala 3. Kaakati mu mwaka gwe gumu Silvano Angwaka interest ye n'agiwa Yunivasite University. Yunivasite University n'etandika okuba nannyini nga biva mu Uganda Land Commission mu 1999. Minisita Mayanja era ategeeza nti Minisita Muslim Community Limited era baalimba Kampala District Land Board nti ettaka lyonna eriri ku puloti 54 Naggulu Drive lyabwe ekitali kituufu bw'atu n'alagira ekyapa kyabwe kisazibwemu. Ekyapa kino ekya bano ba Muslim kino kubanga bo baafuna ekya byonna so nga baliko nako paati. N'ekyo ekyapa ekyo kyonna kyo kisazibwemu, nagidde kisazibwemu oluvannyuma save ejja kukolebwako basigazeeko ekyabwe. Minisita Mayanja era alagidde aba Yunivasite University okuddiza ettaka lyabwe embagirawo. N'alagira abaponta ba minisitule y'eby'ettaka okwerula empenda balage wa ettaka eryo we liyita era minisitule yakuyambako aba Minisita okufuna ekyapa ekituufu. Bajje mangu bakole survey eya plot 54 Naggulu bayawulwe eri plot 54A n'endala plot 3 immediately. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.